obadde mulwanyi. Bannabitono okusingira ddala abayimbi beekulumudde okweyiwa ku kyalo Buwaate gombolola y'eka Mmengo disitulikiti y'Empigi okuwerekera ku mubiri gw'omugenzi era ng'abadde muyimbi munnaabwe David Sifaayo amanyikiddwa nga Master Parrot eyava mu bulamu bw'ensi akawungeezi ka bbalaza ya Sabbiiti eno. Omulambo gwa Master Parrot guleeteddwa mu kidaala wakati mu kukuba ennyimba ze era bannabitono okugussaamu ekitiibwa basimbye ennyiriri okugwaniriza. Okuziika kukulembeddwamu ekitambiro kya mmisa ekulembeddwamu bwana mukulu w'ekigo ky'omu Kibanga Father Jude Kyagulanyi. Father Jude mu kubuulira tabadde na bigambo biwoomu eri abeeyita baserebu abeetwalira waggulu Katonda ne bamusuula mu guluka. Naye abantu abatanyina ddiini bafaananako omuntu alinya amadaala n'ayambuka madaala 10 n'atuuka waggulu naye nga bisaala lyayitako alijjawo buli lyayitako alirawo kyobalaba nti abamu bwe batuuka waggulu ne balalira ne beeragira ne Katonda yabatuusaayo bwe bagwa batuukira ddala ku ttaka. Abatandika okuyimba n'omugenzi omuli omubaka wa paalamenti ow'eka w'Emperias Nalukoola boogedde ku bulamu bw'omugenzi atakyukakyukanga mu buli mbeera. Nze naye ne Mr. Bobi Wine nga tukyali bato nze nalemererwa okusoma nga bo bakyasoma. Nalukoola atendereza omukulu l'omugenzi gwe yateeka ku kikula kya Music World Dance Hall n'awanjagira abayimbi okwettanira okuyimbanga ennyimba eziraga enjawulo yaabwe. Naawe munnabitone noonya akantu ako akasobola okuggyayo ensonga yeekuli mu mutwe naye nsaba kwongerako kano nga bw'olaba ensi bw'etambula omukwano muguyimbye ensi ebategedde mumanyi omukwano bannabitone muyimbeeyo akantu akakyusa ensi mu ngeri esukka ku ekyo. Obubaka bwa Robert Kyagulanyi ngono bwe batandika okuyimba n'ekibiina ki Firebase bwetikkiddwa Ali Bukeni amanyiddwa nga Nobian Lee buzannyiddwa abakungubazi nga ye Nobian Lee atendereza omugenzi okuba ng'ayimiridde nabo ne mu kiseera nga tebakyali mu mulimu gwe gumu. Mukimanyi bulungi abantu abasemberedde Kyagulanyi Ssentamu Robert bangi babawa ssente ne bamulyamu olukwe naye Master Parrot teyakikola. Nze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine sinzira tenaddukira olw'ensonga zemanyi obulungi nanga amawulire gano ag'ekikangabwa tegansanze gankubye wala nnyo. Ebigambo by'abayimbi ab'enjawulo basinze kutendereza nneeyisa y'omugenzi ebbanga Katonda lye yamwazika ensi ne basaba abantu okuyimirira ne famire ye mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa. Nniya zaffe emyoyo gyaffe tugiteekeyo okumusabira byonna ebyamusobako mu nsi eno Mukama amuwummuze mirembe. Ekyo ekintu kikulu nnyo kya busajja bukulu oba kya buntu kubanga eyo embeera muganda waffe mwali si nnyangu. Nti mu industry yaffe eno empisa bwe zikubula olunaawo oba ogenda kukola ki kuzaawa mpola mpola era tubalabye bangi ng'otandika n'oluyimba lumu omaliriza n'olwokubiri lukoze eki luganye lwa mpisa mbi. Life management Katonda gy'atuwaffe engeri y'okwekuumamu n'engeri y'okusurvivingamu mu industry oluusi abantu abamu bagira babulala kati toyinza kujajinga Parrot abamu babuza abadde simanyi ali munyinyo wa mwenge abalala abadde kino toyinza twala muntu gwe gy'oyagala. Misa Kisemakula mu bigambo bye tabadde na bigambo biwoomu eri bayimbi banne abakwata obuzindaalo ne boogerera bannaabwe ebitaliimu nsa. Nkedde ku makya nengwa ku TikTok nga waliwo omuyimbi munafu bannange twewala excitement nga tukuta obuzindaalo akuta akazindaalo ndi munyivu nnyo Kamiliyoni aliwa Bobi Wine aliwa Mr. Kisemakula buliwa ono mwayimbanga naye come on. Oba otuuse kola ekyo ky'osanze nga tetukoze. Lagadi nga mukulembeze w'abannabitone atendereza omugenzi ettaffaali lye yateeka ku indasitule y'abayimbi nga y'omu ye yasooka okubalaga nti basobola okukwasaganya okuyimba n'okusoma. Parrot ne Bobi Wine
be bantu abaali bakubalwaga mufit nga bagenzeko ku university. Nalukoola be bantu abaali bayimba naye nga basomye ku university. Kubanga emyaka egyayita egyedda abantu abaali bayimba bali babayita badongo nga kivumo. Bw'ati asabye bayimbi banne okuteekawo ensawo enaayambanga bannabitone abavudde mu bulamu bw'ensi. Lwaki ngamba bwe tuleme kwerabira mangu ate tujjukire ng'omuntu amaze okukola ki okufa nti olwaleero mbadde njagala bakulira ba musician tukolewo kye bayita benevolent fund. Bo bannabitone ab'enjawulo wano we basinzidde okwambalira abo ababalimirira okulekerera bannaabwe ne batayambagana. Era Bobi Wine oyo olumu bwe mpulira nga mumwogerera Mr. Bobi Wine mbeewuunya. Kubanze gwolaba yampita nga nsoma n'antwala ku spectrum wali ne tulya ekimere ng'akomyawo omukwano gwaffe. Kati olaba nze yali avudde mu industry ate olwo abaasigala mu industry bassebo ne bannyabo. Bwe mmala okuvaako nti ndi muyimbi nina obulamu obulala bwe nkwataganya naye okuva muganda waffe ono lwe yafudde bannange muvuma. Bannange mufuuse ekirala. Lwaki temuliwo, lwaki temukola ki, lwaki mutuvuma nnyo. Bannange mutubuzaako ate bwe tujja mu maaso gammwe era ne bivaamu balala. Tuteekebwako emisango egitali gyaffe. Nekituuka okuba tulina abayimbi olumu tutuuka ne tutya ogenda okuziika bannaffe kubanga tutuukayo ne tubanga abali ku ki ne tubanga abalina emisango naye olw'okuba oli aba ayogedde gwe kyoyagala okuwulira oli wakugambira ku misaaki n'okuba engalo naye nga misaaki oli mu kumuyiikiriza. Omugenzi Parrot yatomeddwa ng'asala ekkubo ku luguudo lwa Northern Bypass yazaalibwa mu mwaka gwa 1988 era nga yafiiridde ku myaka 38.